Mbera nebase nkola byenjagala. Ate nataddeyo ka video tatange yawezezza omwezi mulamba. It is now a month ever since my dad died. Gwawezza omwezi gumu okuva tata wange we yafa. Nenzirayo ku ntaana mulabe. Nenda baba siru nga mungamba mbu Junior lwaki okwata video mbadde nyoko ye yafa. Oyinza okungana okwata video ku malalo ga my dad. Omanyi bisirane mwe mumanyira. Linda nyoko walifa gwe tokwata. Gwe nyoko bakitawo afa gwe tokwata. Mumanyira swaitani mwe. Njazi kwata zibalume. Abantu bali mu nnaku yaabwe oddawo otikka ebinnyo. Okufa kwa buli omu. Ekyo tokyerabira budde bwokka. Era obadde oli eyo ng'osekerera abafudde. Weerimba naawe essaawa yejja. Obadde banyi nti balondemu be bafa. Fenna. Kati oba oseka, oba osanyuka, oba oyogera ati all of us we are going to die. By 2090. Teri agenda kuba wano. Tuli mu 2024. 2024. By 2090. Nobody will be here. Kati oba oseka, oba okaaba, oba okola sente, oba oli mwavu, that is the bitter fact. We are going to die. Abantu abamwereetera ebikolimo dobanze sikyasaasira bantu babonaabona. Obeera eyo nga jjajjaawo yasekerera abaafa. Please don't bring curses to yourselves. Don't. Toleeta bikolimo ku baana bo. Ebintu ebimu naye tebisesa. Katonda ono ali waggulu yasalawo. It is God who decides. Leero waliyo abafudde nga bagagga. Waliyo abafudde nga baavu n'abaana abato bafa. Even younger kids die. Kati gwe obeereyo ng'oseka. Let me tell you one funny story. When nategere ati Katonda gyali. Olaba abantu b'ekiteezi we baafa. Kasasiro we yabakuba. Aba abantu b'ekiteezi kasasiro we yabagwira that day. My dad yabalaba ku TV. They died on Saturday. Yafa lwakubiri. Yatula n'abalaba ku TV. There is God. Nze noonya Katonda, sikyanoonya bantu. I'm looking for God. Kwa ensi yonna teina nnyiniyo etwemalizaamu bwereere. Kyowa ennaku zino abantu baga Junior watuuka. Okufa kwa taata wange kwanjigiriza ekintu kimu, look for God. Byonna bya bwereere. Kyowa ennaku zino ntunuulira abantu. Nola omuntu nga musiru, mbu wa kitalo, mbu era bw'oba toli mukwano gwofa, ani akulimbi? Who told you? Sikyanoonya mikwano, noonya Katonda. Kubanga ng'ofudde emikwano gikulekayo. The day you die, your friends leave you. Kati noonya ekitaggwawo, it's God. Tewali bakulimba, ku nsi kuno tewali agasa. Bino ojja bijjukira ng'ofudde ojaga Junior yatugamba. Nze n'ensi nagirabye. Kati bwe ndaba abantu nga baŋŋamba mbu Junior olina okuba wakoze bubi. Nakoze bubi ku ki? Kwani? Obulamu bwe nsigazizza. The little life I have.
on this planet is to look for God. Mbabolidde muli eyo sibandi wa Nuupu naye emyaka gy'onaamala mu ntaana gisinga gy'obadde ku nsi. You will spend more years in the grave than the years you spend on earth. Bane mukolere Katonda. N'olaba abantu nga bavuma abantu n'ola kati oboona afaaki. Esente abantu bazifunye. People have got money. Okubayo abantu bafunye sente ensi egenda funa trillionaire. People have got money but people have died. Bafunye sente ne bafa ne bazirekawo. Ati gwe yasaamirira ebyo byonna tebikuyamba. Gwandaba ebyo byonna byokola tebijja kuyamba. Nebikole ng'olina Katonda. Nze ndabye sente, ndabye obugagga. I've seen wealth, I've seen power. Nze ndabye ebitiibwa. Naye byonna bigwera mu ttaka. All that will end in mud. Kati goli wano wala n'abantu. Ennugu yo ya ttaka. Ne bw'ona wala n'abantu. Weerimba. Abantu ojja balekawo wano. Mukwano ne bw'ona avuma abantu. You will leave those people here. Sanga omuntu siyina budde buwala n'abantu. Siyina budde buwala n'abantu. Era tewaba muntu n'omu abeereyo nagamba Junior tanjagala. Kisiraani mbere nga sikwagala nga saaki. Okay, sikwagala nga saaki. Abamu twesibako na bwesibi tetubaliiko. Obeereyo olumu omutwe simanya Junior yakoze eki. My sister. Kibi nnyo okwala n'omuntu atakumanyi. Nga n'okubaako takuliiko. Kati muwala na Museveni. Kati Museveni abaliko. Pastor byabadde abagamba. It is very stupid of you. Okuwala na omuntu w'emyaka 8 years. Goli wabiri. Instead of looking for a job. Ononye omulimu okole oli mukwala na Museveni ow'emyaka 8. Are you stupid? Muli basiru busiru. Muganya okulaba ensinga bweri. Mulivingira mbirooto. Bwe mbuuza njasama ki ojja kitegeera. Muli banaku mwonoona obudde n'obitunuulira nogakati oba bino oba biri kuki. Nze at times ntunuulira abantu wano oba these idiots what are they on. Nebivuma liri puzzle kati ono mbuliri puzzle mbwaganye struggle kale notunuulira empomompo zino. What has the puzzle has to do with the struggle? Ono liri puzzle ono. Liri puzzle ayina obubina obwasiiwuuka. Struggle yonna. These idiots. Tubasaasira. Mbu tuli mu kulwanisa liri puzzle. N'olaba nno abalwanisa aba. Weegoga ne byewalidde n'obiwanda wali. Bw'olaba nno abalwana siba abalwanisa. These boys. Bano bawuma luseka bale mwensi. These failures. Nze sina budde bw'aba failure. Omaye mu nsi kasita otategeera ani agasa oba ogenda bonabona n'ensi. Who matters? Ekyo kisumbuye bangi. Mu nsi bw'otategeera ani agasa. NUP abagasa bali basatu. The important people in NUP are 3. Si buli nti ayambadde akakofiira ka Nuupu n'alina akasimu mbw'agasa mu NUP. Abagasa bali basatu. Bobi Wine,
Lubongo ya Ssenyonyi ne Waiswa. The rest are idiots. Kati nze Bobi Wine bwatanziramu. Lubongo ya natanziramu ne Ssenyonyi. Who can reply me? Mbumalu kiseka omuvuzi wa Uber. Abusire vo yange. Ntize juni yaziremu omuvuzi wa Uber nze. Akola delivery yaba malaya. Era lili puzzle namugambye nti you are doing lili puzzle. Gwe musiru ate. You can't open war on idiots. Noloza ati otegere. Toso akugula utalo kubalalu gwe noba ate nga toli molalu. Me son of Mirundi. Bandabe nga I'm replying those idiots. Twat Junior sitegera ne waliwo level abantu bagana Junior ogudde ddalu. Kati okuddamu abaana bannopo ku internet gwe abo mulalu. Bali baferi ensi yabakubadda. Umaru Kiseka ku myaka jana mu 5. Ku myaka jana mu 5 avuga Uber ngoyomba no is a failure in life. Abantu abamuto ina balwani sensi ya balwani sadda. Some people the world has fought them already. Little puzzle my brother todda mu kumala manyigo. Era nagere little puzzle nto mala manyigo. Fighting idiots is time wasting. You're wasting your time. At 40 years, ngomuntu avuga Uber in a foreign country, munsi eri foreign. What do you expect? Nze mwina n'obudde. Nze only 3 people can reply me in NUP. Benzira muboka. Bobi Wine, Lubongo ya Ssenyonyi ne Waiswa. The rest are idiots. Me, to reply these boys. These young boys here. Little puzzle, you are better than that. Let idiots answer fellow idiots. Leka basiru banabwe babadde. You look a fool. They don't bad them for motoka yange. Mensanga omusajja wa taxi. Najjange motoka yange aje kulukunyirizaako. I never motoka yange nemga gwe munaku gwe kankubulire. Echa taxi tibadde kye kulukunyiza ku motoka yange. Mabi genda ne bivugire no wabali w'oluguudo. Nvudde mu motoka n'omuggo. Nengambe ekisajja kya taxi tibadde kino olubuto lukyange embizi. Nekika gwe munaku gwe kankubulire. Ettala lye motoka eno bali jjajjaman. Naye Katonda nakuvaamu. No likolobolako katono. Bojjo tegeera nti amabina gasobola okuwanda omusaayi. That's when you'll know why Jesus was sweating blood in the Garden of Eden. Bojjo tegeera lwaki Katonda yavaamu omusaayi. Ekyo tubadde kyekulukunyiza ku motoka yange. Naye mugamba nti gwe musajja gwe logo eno giraba yaki nti ya Volkswagen. Naye mugamba manyi lwaki bagituma Volkswagen. Naye mugamba manyi nti kampani za Volkswagen zagaddewo mu nsi yonna. You know. You see, some of these poor people need to be told the truth. Mugamu emotoka eno gyevuga mu kika kya muwaliwe yali yagiguze wadde jjajjawo. So go sirole. Nekidda mu line. I don't know why the president takulayo ebibuga by'abaavu ne babeera eyo. They are very time wasting. They are idiots. Omusajja avuga motoka ya mujamani. Ogikobole betalo tandikirewa. How will you stand when you are telling me? So that's when I told the puzzle, stop wasting time with idiots, these poor people. Tell it
tenche bajja kugattako abanaku baleke bajja kwonoonera obudde nothing tebalina makulu just time wasting nze kajuni obudde bwennina bwakuvuma abagagga ne kati osula mu kiyumba oyoola biwambwa nkumalireko obudde bwange nedda taluya gamaanyi sigayina Lero n'omwana bamuyita Simanya Samo TV abeerawo Dubai namuga asijja kuddamu gwe okuddamu omwana we Dubai nemenyaanya I put that energy to growing tomatoes. You don't deserve my comment. Why should I? Tandika antya nze mani like me a technocrat nemukuddamu ono omwana we Dubai oli ku overstay passport company yejiina era nkuddemu ntya mazike kwemanyiza balambuzi gabasaba amenvu so liri puzzle tokiddangamu buli lutalo lwolwana tegera nwana nani. There's so many people who are sensible you can fight with. Sirwana na batategera era nze buli lutalo junior lwenyingiramu I first know my objective nwana nani. Nwana nani yenfunachi. So these boys Baumaru Chiseka Simanya Apotoni Towni, those are young boys. Dili pazo okoze erinya Numba n'omuntu akwata na bukadde 5 mbutano bwawamu. You are fighting with somebody who has never seen 100 million. And you think you are fighting. Yeah. Those boys, those are young boys. Nzema ya alwana mvumo no principle wa. This Bobi Wine man. Bobi Wine siba ya gwe wankubidde ekiro. Ali the one who called me principal. Nalabye kesimu esembi aye erinnya lyo Bobi Wine. Ate Bobi Wine nagana okunkubira amasimu ekiro. Bobi Wine nagana okunkubira amasimu ekiro. Naye kulika munange bulumi nabulidde for the first time Junior nakabye. Can you believe that? Nakabye amazima genye ngandabeka video. I cried. First I loved my dad. I know. Nazeyo ne mulaba mu mpana pastor. Nazeyo buto. Like I'm totally down. Anange sibi yangu tata ate gwe wakafirwa naye ffe twafiirwa nze kati ndi wano siriko tata siriko mama ndi awo ntambula ninga kireeresi mu nsi. Pastor baba bonna baafa. Bonna bagenda muna tata yasooka mama naddako kati nze ndi byange ensi ekuza ayagala ensi ekuza ayagala muntu kumanyira buli awulira atayagala osigala mulamu byange asigale atayagala pastor atambule agende cyane kati oyenze nze sina kyeneeguya sina gwe njagala kusanyusa nkola binyumira atayagala ng'aleka. Yes pastor nze ndi mulekwa atanjagala andeke. Bw'obanga oli mulekwa munnange embeera tebanyangu bulamu nga tonaakulya kufiirwa muzadde weekyawa n'owulira nga n'abantu ona bakwetolodde tona gw'oyagala okulaba kati oyo yenze nafuuka nga nange kyendi mumpulira abantu bantamaatamadda bale baginika binnyo nja bakunamira ebaleke ffe tusimbudde embalaasi abatuleka ffe tuli bamunange we are orphans mutuleke mutuleke ffe era tugenda kola ekibiina kyaffe kyaba orphans ekyaffe kigenda okubeerawo ba orphans abalinamu ba orphans abalina ku tuloozi
ba orphans abalinamu ekyo kikulu nnyo. Kati olwabuuza nti kyovula nti nze ntambula nenva mu America nengende Canada nengende Bungereza kati enkya ngenda Bungereza. Mina nange pastor, I'm going to start traveling. Yes. Nze njagala kukakala moja marenzire Ekotido marenzire kotido osibire eggulu. awo nsibire eggulu ewa genero Jena ayagala ggulu. Neno walungi neno walungi nnyo Junior. Jangu njagala kujja kanzijeko eyo mpumulireko eyo. jangu omuliko ne Canada otune ku streets olabe ku mayumba amalungi neighborhood ennungi banange wano wanyuma olaba ebyalo ebiri organized olaba abantu abali organized naye Kampala enfuufu n'ettaka. Vako enfuufu eddogo eriri wano lisinga eriri mu Africa. Ovanga kukuleekuuka ku makya notofunayo kasitoma no banange eddogo nze Kampala entanyerwa ddogo. Debbie Mujangu Debbie ngenda kubera sina next week. Naye mwakoze birthday y'emyaka 8 natidde n'okutya ne ngamba bannange bino ebintu bikyaliyo myaka 8 okola birthday. Adidde bagyamu ensonyi. Bantu bakyalina afeyi. naye oyo ofani munnaffe naye tali ofani munnaffe era nze namugambe happy birthday my fellow ofani. Ningamba ofani omukulu emyaka 8. Laba ebyalo kiri laba ensi bwe yatereera abantu batula balungi Bantu balazeewo bagenze kukola abantu wano bakozi people go on work nga bali organized nnyo ensi yawo neri organized ensi yawo tuli very organized otula wansi noga my God what is happening. It's a beautiful place to come. Nojja n'okolako katuwa n'olya bulungi niweebaka bulungi n'osula bulungi. Walabuuza nti kwetokola nze nakola dda nina emyaka kati ndowooza nyingirawa mwameka mwana mu something kati ku myaka ejjera nga nkyatoba nga ntuula wansi nga ntiki nti nga ntuula wansi nze noonya sente nkyanoonya sente nze. era babeera ano bagamba wa pasita kakati nze nina sente zange myaka gyange gyegino muzeeyo Tamale my best teacher yansomesa okwogera mu bantu yagenda nentandika okulaba nti kasooke nange nje ku byange. Weebale okumpa tikitoka weebale naye nga baneyambulira olya ku bibyo ndya ku byange Junior nga sinaba kugenda ebyenakola nina okubirya kati olamu ono bwakutambula okugenda kutwala abantu ebyo n'oyagaliza abantu emikisa ne bagenda free of charge ne bagenda ne bajja eno awotedde ekikumi kasabe gulya tiketi yawe mbu bless me with $500 ezo sizirina ez'okuba nga ngaba bugabi bwensanga ku tiktok mama bwe naabawo mwene 5 naasigazaaki abaana tebasome. babera kuno bagamba akola mulimu ki kulya sente kutambula kujja eno gana mawanga gatambula enjoying life. naye yagale pastor era mu bintu kane yagale Junior nabona nnyo nga ndi Uganda bwengenda awezana ku sauna oba ogenze mu sauna oba ogenze kuwunya simanyi kwagagenze okuyamba ovaayo n'ebirwadde ebirala ovaayo n'ebisenyiga akuround about nembonaabonerawo panange enjala nenuma nembera bintu yaabo byokutambula ngaoyiya bulamu naye kakati mwana ntunula mugulu nengamba naye Yesu weebale ndi mukutambula amawanga abalala bibaluma waliwo kati bibiruma waliwo kati awulira bubi agamba naye singa nze ngenze singa gyendi munange nsonyiwa sinze yakuloga sinze yakuyola ettaka ebisiraane bikuliko birolaba omuntu ngaakuvuma ng'omanya Junior nti oyo baamuyola ettaka kati yalowooza nti emikisa gye gwogirina. Abantu bona abavuma abayomba baliko ebisiraane ewaabwe gutuna mu famire zaabwe tuna ne ku footage n'essimu zaabwe ze bakozesa ezimu zikapunkuni
buli akuvuma manya ntera akola mu kirombe avuga boda ate ne waawe bannako baba yole ettaka baliko ekisiraani baliko ekintu kye bayita ekikwa baliko olubaale baliko emizima 5 Nabuzaana Nyabingi Biteega Ronkocho Gambula Vuruga Biryomu ejo na mizimu Empuna Malungu Senkete ejo na mizimu giri mu Luganda Nkonge Mukasa empewo ze zibatambulirako abo olaba nagenda ku visa ne bamumma nenga ine bipapula biramba kati mwe nabavuma nga muvuma abantu kuno ku TikTok muli basiru timuna kimanyi your foods and me I don't care naze n'abantu abiri mu bana free lasina 10 kyemba jeko ne abantu abo mu myaka 10 abantu abalifuka mu kisa jendi bantu mubaliki abantu investment kyasinga be bantu kutambuza abantu nibagenda bafuna future abantu abatuuka eyo mu maaso eyo bagenda kufuka mu kisa joli naye manyi baawano tebabimanyi abaawano bali mu kubba abantu n'okutwala sente z'abantu ne mu kutwala kakati bw'omala okuzirya what happens to you mbuuza gwe atwala sente z'abaana omala okuzikwata n'ozitwala abaana abo owulira otya Saluma omulaba akweyambululiddemu okiwulira buli lwosika naye Wuma Lukiseka yagenda eggulu n'alya n'omuvuko yamutwala bamuyita Bashaija jebaleko Junior yakola abaita Bashaija omuvuka gwe baita Bashaija yatwala Wuma Lukiseka Kimwana Kiseka yamugulira gundi yamugulira taxi. Is that a news to you? Ekyo kipya nnyo. Tubuze mutabani wa Ikondere. Tubuze gundi Gadi. Muvuga bita Gadi, Captain Gadi. Ibisi bipya. Bano ba Wuma Lukiseka tubamanyi nawe. They don't have anything they are telling us. Tuve kuli puzzle, he's nobody. Nze nakugamba nti bwolinda g'omuntu alina really struggle. A struggle yakulyamu sente kutambuza abantu. Struggle yafa. Struggle teriyo. Okujja kati ayagala kukikiriza ndi struggle teriyo. Okujja kwati ayagala kukiriza ndi struggle teriyo. Ne struggle yafuka yakuleeta abantu wano. Yafuka ya mukulu kubanga ayina abantu. We lwaki olowooza nti ensi eno Canada ba Elson Bok bakibuukamu oza Sibasiru oza tewali Canadian Information Center eri Nairobi ne Dar es Salaam oza tebamanyi kituufu kiri wansi. Naye bano abakyali mu dinaayo abakoowu tebalina alternative bakyali mu bintu bya struggle. Gwe lowooza lwaki abaana bali mu makomera tebabajjayo oza tebalina ssente oza struggle oza gundi terina ssente no ejjayo abaana abo kubanga be bavaayo kati what is next nkubuuza what is next abaana be bava mu makomera bazaako ki tebaagala kuwulira wande baliwulira omanyi waliwo kino ekiwuka kye bayita ndiwulira waliwo bali ndiwulira baliko emizimu gya ndiwulira bagamba ndiwulira va mu kasooli bamaze okumukungula ndivaamu bamaze okunjoza ne bamubuuza kasooli ndeka ndiva mu kasooli nga bamaze okujjeesa ndiwulira ne bamufumbiramu n'afa. Abantu lirogaana okuwulira mazima n'otandika okubeera nga oli in denial bwotyo bw'obeera tewali struggle. Nze baganda bange bonna bajjayo egundi ekitalya bonna baavaayo kati baavaayo abantu obutawulira n'osiga gwe omusajja gwe bayita ani Bobby Yang lwaki Bobby Yang tavaayo? Why can't you listen? Abantu bano lwaki tebawulira? Why don't you sit down n'owulira naawe n'olisinira n'ogamba manyi kaneebeereremu kangende nkola emirimu gyange ginayamba abaana bange ne famire yange n'ogera n'okola naye n'omala emyaka 5 ng'oli mukomera ng'omanyi bw'ogenda okuddusange mukyalawo n'abaana bo. Nze mbagamba nti muzuukuke eyakusinze aba yakusinze. Bino bitulimu bino bituvuma omusajja gwe muvuma myaka 8 talina gwe yeeguya talina kiyitaaga akolera kati gwanga akolera ligasi Museveni akolera ligasi. Bino bimulimu byonna tuli mu bintu bya malala. I'm crying for the young people who are still thinking there's a struggle. Museveni agenda kuvaawo enja naye abantu bano bamaze emyaka 4 mulowooza nti basiru
Do you think this was stupid? Gwali wananga ovuma President Museveni ovuma n'abantu abalala mulowooza nti mmwe mutudde muvudde kamuja mu kidongo kubanga temuli ku luguudo mulowooza baakala abantu bameka beekalakaasa ye baakala abantu bameka abaakafa bino mbibagamba kubanga teri agenda kubibagamba ate nze sibeguya because sina gwenti teri angulya tiketi teri andeeta eno teri andeeta atwala mu America teri antwala London mwina all of you ate ngoli wano ng'ovuma it is okay naye genda okole ssente mwana mulenzi oli eyo genda okole ssente famire yebeerewo abaana bakule abaana basome genda okole ku bulamu genda okole ettaka genda okole binaakuyamba so to me that's what I think. I respect Kyagulanyi, I respect Bobby Wine, I respect his ideology, but I don't respect any of my people okubanga ayingira mu bya struggle ngubanga atunula ku future ngagenda kuwasa ng'abaana bagenda kusoma ebyo abo I am not part of it. I don't support it. Ate nze siwagira saagala wagende Museveni naye muveeko Museveni mugagga Bobby Wine mugagga bamwe muri banako omanyi struggle kitegeeza busungu ng'olina obusungu bwe bakuyingiza ekibiina oli musungu wafotambula olyoti busungu obusungu obwo babulya buleeta ssente butwala abaana ku masomero bugula ebibanja obusungu bulina ku gavumenti bukuleetera kyakulya bukuleetera kyakunywa obusungu bugenda nabwo mujja kugenda tujja kubalaba gwe guuli bakujja mu kyalo n'oyita mu Kampala n'ogenda ku Bwakadamba ebweru mu kifo ky'okukola okole ssente oyamba abeeka oli wano ovuma President Museveni are you okay because you have a phone ndina obusungu akakasajja abanyarwanda where are they where are you kyolina okubuuza ndi bano benvuma bali ludda wate nze ndiwa baliwa nze ndiwa ekyo birooto beera nakyo obya n'obwongo bwa obya n'obwongo bwa Sapong olina kasabo muzita amali mirundi yakampa kamusajja yawandika omunagana amwita Sapong yagamba nti every time you're going to attack you first find out your position where am I and where are they don't play around ekyo mbabuulira ng'oyoza sawani z'omuwarabu ng'okyayoza nappi ng'okyakuuta nju nti ovume President Museveni oba ovume Kyagulanyi you're doing wrong. Kyagulanyi is rich. Kyagulanyi is very rich. Kyagulanyi mugaga. Kyagulanyi abaana be basomera bweru naye ababo tebasobola nakusomera bweru. Ne kasomero kewammwe tekasobola it cannot junior n'akasomero ke Ssenabulya tekaliyo you cannot do anything. I respect Kyagulanyi salute. I respect President Museveni abantu ababiri bano bakimanyi niba akadaama bano nga bakusasula miliyoni 1.5 omwezi bakubagaga ababiri Kyagulanyi ne Museveni abasajja bano bamanyi akazanyo ke bazina amazina ne tune bagiteekawo gwe n'ozina Charenga mama charenga mama yele charenga mama basiru bakaba mama eyo charenga mama kankuzindire mu charenga charenga mama abavu be barwana abagaga basirise charenga mama charenga muwanisa amatunga sungura naye temulina amagezi mama charenga mama charenga muri basiru sente zo ne bakugamba lumbu bamukutte ne batakulaga na komera ni musonda sente mitwale 5 n'afuna sente za myaka 4 nagula wedduka